Okay. So we are going to share okusobya naye nze ngala nefamira munju nengamba mukama wembanyina mwansobezza nga kituufu nkule soonyiize nfukamira munju yange nengamba mukama omuntu oyo ansonyiwa. Ega Sharifu yasobya abantu bangi nange kenyini yasobya okunsiba kwange kwava ku Ega Sharifu naye saamuloga saamukolomira yandyamu olukwe namusonyiwa naye olwo batannasonyiwa Ega Sharifu. Chakawe. Tani jangu sebwana. Mighty day songa. Abito tube serious. Abantu twala go blanco fete tuli serious. Twala serious. Sharifu solo kufa. Neraga mu ba TikTok asiya dala. Banyama ne basebo peshe jangu. Ngenda kubawa peshe. Kote kofi leno. Nsaba yite mu bantu buli omu kyalina kintu kwa Ega Sharifu. Yita mu bantu buli omu kyalina kintu. Ega Sharifu talina wasula naye yagamba kindaga. Ega Sharifu talina kyayambala n'engoye esaazira ali muzange yagamba kindaga. Ega Sharifu talina kyakulya yagamba kindaga. Ega Sharifu ali mu mbeera mbi. Mbasaba tuyambe gwenna kyolina mbasaba kula Ega Sharifu. Waliwo omuyimbi gwe bayita sigala mwogera yagamba nti Ega Sharifu okudda mu mbeera ze alimala muwandula ddusu mu ngalo. Katonda wabanga waali gwe wanaena kyalina kikwate kula Ega Sharifu. Nawe asobola okuyamba Ega Sharifu nkusaba omuyite. Ega Sharifu talina ssimu talina kyalina ssimu bubi. Bano abaami bano baagala nnyo Ega Sharifu ne basanga bambuuza aliwa kyokka bamulaba tebalina kye bamugamba. Yakikubulanga muyagala nnyo Ega Sharifu. Njagala tuleko betweyama basatu wano. Njagala tulye Ega Sharifu. Fenna tukola tuli baakabi. Sani emirira wano. Njagala tugule Ega Sharifu essimu olunaku olw'enkya. Buli omu kyalina kiwa Ega Sharifu. Peshe tambula Frank Abawo wano yakuleete. Naye bako kyokwata. Njagala tugule Ega Sharifu essimu. Ntamu yangu wagendeko ne wali wa mukama wange Jona. Abagagga bakyaliwo ankoloni yagenze. Kakuba Sofi. Nekusooke na audience. Esente zipeeno kaffe kwekwata kwa. Tusooke na audience nga tumi wabyogedde kugenda biddamu. Audience tekawo mutuzima muyambe. Ogera ekiwe lyako. Sebo Frank Abawo ojja kusinga emmotoka otuwe ssente. Tekawo. Tolo kiroka kibagambe. Nze bweteeka video yange ku TikTok. Mulimu abantu bosanga you're making my day.
omalako stress naye nga nze akoze vidiyo yange ngisigaza stress kyokola bana bakubyemu sho negamba yebiri naye kabasaliremu okufuna bulaba yabadde inabala sente meka yabadde yebiri tata toyanziza nnyo Zaida Sharifu peshe ndowooza komawo tweyame bamaliriza wali abakyali eri kino abawo ondabiridde ebbanga ddene naye abawo yakuwa 5 tomuwaza kugula kintu akabidde kizibu muyambe musabe abawo ebyokutuwa sente muguli bagagga kutuwaza kulya tomukabire kizibu obanga badde okulya omenge lwaki tonyamba nkusaba Franka abawo ku magulu go Yiga Sharifu alina ennaku Yiga Sharifu lunaku w'ennuma w'omuluma agamba naye abawo nkusaba weeyame ofa yabaho webe ekyaliwo nkusaba Franka abawo tuyambe Yiga Sharifu ofa yabaho webe ekyaliwo buli wiiki esigalewo ne wataleeta abalala nafayabaho ekyaliwo weyogerere ku kyabawo buli wiiki abawo pasente oli mulokole buli wiiki opasente sieta Nejo namwadde emitwalo 5 wamusanze musanzi ankobera esimu nemusirikira sente ogambye buli wiiki yes wiiki wasente emirundi 3 esimu weba ya mitwalo 7 bakimusondera abantu abalwana alina wakusula pulezidenti ngenda kunkubira esimu pulezidenti nga tannakubira toddamu kumuwa nkusaba weeyame kukyayiga Sharifu obeko kyokowa obufunze oweeyame nti buli wakubira essimu ng'alina ekizibu baasi kiwedde newogikuba buli lunaku ekyo tukivuddeko tokuba kati Mr. President omulonde gwetumanyi gyetuvudde wala naye nnyo okutwagala tetulina kyetukugattako nekikubeezeza wano nti onjagala nnyo soogeza bukyayi tesikwagala njagala weeyame kukyayiga Sharifu Franka abawo ekimu okimanyi nkusaba mukama wange pulezidenti oli kyali waffe otwagala nnyo oli taata nze 10 nkuyita muganda wange nkusaba Franka abawo mu lujjudde lw'abantu tuyambe Yiga Sharifu ali mu mbeera mbi biri byemabega sogolereze ate lidako walese abantu 3 basobozesa kisoke kinani wabulawo sente Are we ready? abiri mu ebiri sirika ezisigala ozituwa buli omu abiri mu ebiri Yiga Sharifu yogerako eri abantu omukyali wange bwe bamuganye mubeerera omweraba eryawo Sharifu okuba kubbira essimu ngenda gikubbira naye kwana mingi wesiga emitono yegwe okukwata abantu obulungi bamwesimbu osegedde tetubeeramu eno ensi nga tetulina atwereete towa sikuupu mugagga tugifuna tutaata ekya agambye kuba okusatu agenda bayiga Sharifu essimu munkubireko mu ngalo toyanze nge toyanze gemaki wenza njetemeeni banange tulina announcement gye twagala okukola katini nnyo mu maaso awo ladies and gentlemen tulina gye tugenda oyita Poppy Festival mumpulirize wuliriza omwami wentuuse waŋŋambye sirika mumpulirize ennyama nzalina akazinda tebajja kuwulira nsaba omwami oyo mwomo mutugambye tujje bwatuwa emitwalo 7 tubaddize essimu zengidde mu nsibe kuba akayimba Sharifu oliwa kuloza ekibanda alye ntimumulabye abo kibanda niga amalayo neno temutegera oyo omwami wakuwa emitwalo 7 muwe essimu ye genda wali omuwe namba okonfaminga nti zizze abakazakoze nabamujje abakaze nabamujje abakaze nabamujje
Majja ng'abako 10 wagambye yeesabira Session Charles Tewabeera yakola ensobi omukulu Frank Abaho kwegayiridde nkukamidde nze okumanya nakumanya Lwayiga okutegeera nakumanya Lwayiga sikulagidde naye mbadde nsaba Jambayiga mubeererewo wadde omubeererawo buli wiiki omubeererawo nga kwesose mu bizibu so mbadde nsaba busabe oba osobola omuntu aba afuna ennyumba bakusala emyezi eki obeera osobola kukwakireko emyezi eki 2 ne ku ssimu omwongerezeeko singa nali kusasulira ennyumba kyokulindeko please